Ebya Bruno Vanessa n'omwana mbikuleetedde ate ye Teddy Bujingo avuddeyo n'atunnyonnyola engeri Pastor Bujingo gye bakwataganamu ne Susan Makula. Emboozi yonna gikuleetedde maasawo ngenda bangi kutuusaako ebya Pastor Kayanja mukwano byonna mbireese n'amalala mangi maasawo ngenda banga kutuusaako naye nga sinnaba kweyongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkubaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wanda Boy UG Darling wakola chamanyi nnyo ddala era nga naye abatana okusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga ko na ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka odifuna Hajat Kalodo hona kulombera edduwa byonna byonna ebyekutte ne bito so munoonyako ku nnamba essimu wansi awo ate n'abeera nga akuyamba era nga gwe naagala okulangira bizinesi yo oba akalango konna beera ng'otukonako bukonyi ku nnamba essimu mu kasondawo ate tugenda banga tukuyamba munnange nga sikulwesizaawo anti emabegako amawulire gafuluma nga kiraga nti Bruno ayinayo omwana omulenzi mu mukyalo oyo gw'olengerawo ayitibwa Vanessa. Bwato Bruno era nga bamuvunana nti tayagala kulabirira mwana nga we byasooka ku mulundi ogwasooka ku Briera. Bwato Bruno n'alagira omwana atwalibwe ku DNA naye mukwano DNA egenza okudda anti ng'omwana wa Bruno era nga talina wamwegaanira era tusaba bambi ku mulundi guno agezeeko okutwala obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja. Ebyamabega ate bagezeeko okuba nga babirabira lwansonga omwana ate yeetaaga omukwano gwa taata byonna ne binaabivuddeyo nja bambi kutuusaako ate ye Teddy Bujingo mukwano avuddeyo n'atukakasa n'atunnyonnyola engeri mwana muwala gye yayingiramu amaka ge n'engeri Pastor Bujingo gye yatandika okuba ate ng'akyukamu n'alekawo konakola ki n'asuulawo obuvunaanyizibwa bwe oba n'asuulawo famire ye ate n'agenda ne Susan Makula. Byonna mbikuleetedde wano eno njagala osooka obiwulireko ate nkomewo n'emboozi endala. Omukulu atandika okusomba ebintu bye mpola. Ye yesombera ebintu bye mpola mpola nga bweba weekend ng'asobola okutuuka nga ku Lwokuna ng'asobola okusulawo paka nga okuva ku Monday paka nga ku Lwokuna oba Lwakusatu n'atwala amasuuti n'atwala engoye ze muddamu okumulaba ennaku wiiki eddako. Era bwadde era n'anona ebirala. Era bw'atyo n'anona ebirala. Kati yabisombanga mpola mpola bw'atyo ebigenda tebidda. Sometimes ekiseera kyatuuka nga bw'aba yagenze ku makya mu ngoye endala akomawo nga yamaze okulya nga yamaze okunaaba nga yakyusizza dda n'engoye. Neebaka bwebazi. N'enkeera n'akola bw'atyo. Mwezi ennaku ze yaddanga. Ng'akomawo ng'amaze okulya ng'amaze okunaaba n'atambula. Okay. Engoye zino ze yatikkanga n'atwala. Did you take an initiative omubuuza nti ziragawa? Oba mwali mutuuse ku extent nga tosaana kibuuza ekyo? Sisobola kibuuza. So nga bw'aba atikka engoye zino azitikka mu mbeera ki? Tulululu ng'omuntu bw'abeera mu nnyumba n'ajjayo essatu tulululu. Yalinga mbeera ki eyo? Kwegamba omukozi abantu abasinga waliwo abeera agolola n'ayimba oluyimba waliwo afo so yalinga mbeera ki olw'okuba yazisanganga mu wardrobe ng'ateekako ng'aziteekako n'agenda n'ateeka mu mmotoka ye mu kuhanga. Mu bumpimpi oli mukyala Muganda? Siri mukyala Muganda naye nakulira Buganda. Okay kale oli mukyala omuyivu. Ate ayina ndi muyivu ekitono says. Okay. Kati should we term that as a man divorcing? Omusajja yanoba? Kye bayita omusajja okunoba? Sikimanyi ekyo. Sikimanyi kubanga enjawulo y'oku ndooza kwekunoba oba I don't know. Naye nga ate divorcing it is a long process. So yenobesa yenobya ye ng'omuntu he aided himself divorcing. Okay, njala tutunuulire oyina empeta ye yajjako empeta yino yange naye before mweyembeera nga bwe nkugambye nti yatandika okukola ki yatandika okusomba ebintu akola ki n'aŋŋamba mu ebyo period n'agamba ayagala divorce. Nemugamba nedda ekyo tekijja kusoboka kubanga tujja kusootinga out ensonga bwe ziba nga weeziri.
oba tusikinge n'abantu abakulu bwe kubanga weeziri ensonga tuzisorting out kubanga tekijja kunyuma n'omulundi n'ogumu. Tulina ab'obuwala abaana, tulina abaana ab'obulenzi, tulina abaana mu kyaki abawala n'abalenzi. Tugenda banyonyola tutya nti ffe nga ffe abakulembeze b'ekkanisa ab'omwoyo twalemeddwa amaka. Ani gwe tugenda okansolinga muwala ki gwe tugenda okansolinga atule mu maka ge nga ffe ng'aba leaders twalemeddwa. Mugamba nedda. Bwe wabanga waliwo ensonga ng'olina ensonga kuba ne mugamba kuba nze siina nsonga n'ebintu byonna bye mbadde mpulira nze nakusonyiwa dda. Kuba singa nze saakusonyiwa singa natambula dda n'engenda naye nakusonyiwa kubanga nyina okukuuma ekitiibwa ky'amaka gange, ekitiibwa ky'abaana bange n'ekitiibwa ky'ekkanisa. That is good. So, divorce awe yakoma ojjogera yakutaddanga mujjogerako. Si we yakoma. Tambudde n'egenda mu maaso. Mu ebyo ebiseera n'aŋŋamba nti agenda nti taliddamu kwambala mpeta ye. N'aŋŋamba nze nina media house. Ate nnyina ekituuti. Ate gwe toyina. N'aŋŋamba ngenda kukubira empeta eno emyezi esatu ye project yaayo. Ye buli project agiwambwa emyezi 3. Kama n'empeta ngenda gikubira emyezi esatu eginaggwerako. Teri ajja kwambala mpeta. Mu church Bannayuganda bannange, bazadde bannange, na mwenna abagoberera ensonga zino. Kimanyi mwalabye akatambi eggulo, abalala ne mutandika okutuweereza message nga mweraliikidde obukumi bwaffe. Naye obukumi bwaffe gye buva bw'okuma ensi eno n'okugira kwayo. N'amaanyi we gava weewo. Gw'ojja kwebuuza bangi bagezezzaako. Era ntiisa nnyingi era bangi batugamba nti oyo tasoboka. Naye ffe tugamba tewali kitasoboka. Tuli bagumu nno aye tweyongedde amaanyi. Bwe twabalabye no tutegeera nti mu kampu yaabwe ate mwe muli okutya. Kubanga omuntu obuvunaanyizibwa pasita amanyiddwa worldwide. Otandika otya okupasuinga abaana ate ng'omanyi nti wabakola ebintu ebitakoleka. Ate nga okimanyira bulungi nti bandi bano obujulizi okutuuka okujja mu maka gange tolaba nti oweewuse. Kati nno bannaffe abali omutegererevu y'okulwana yeeyo bw'olaba ng'omuntu avuddeyo abadde akolera mu nsi y'omwoyo ow'amaanyi g'agamba nti ga mwoyo akutula enjegere atambuza abalema alabisa bamuzibe ng'alumbye enze zikusanze gw'alumba nnamwandu ne mulekwa. Zikusanze gw'akabya nnamwandu ne mulekwa. Zikusanze gw'asukuluma amaanyi ga Katonda ng'olowooza ddala amaanyi g'omubiri geegaaga kuteekawo. Naawe process yakuleeta ku nsi yamanyika yategereka. Kyova olaba ekiseera kino bino si byakuzannya. Ffenna gye nakulira gye wakulira ffenna Mukama atusinkanyiza mu lutalo. Katulabe kiki ekigenda okubaawo. Mukulu mwenna abakulu abali eyo abanfolowinga nze kyendiko kituufu emirundi 10. Obujulizi bwe buli, abaasiyagibwa bwe bali, n'abattibwa bwe babaziika bwe bali. Singa tunakozesa amaanyi g'amazima buli kintu kyonna kijja kuvaayo. So n'olwekyo tokankana oba olirwedde kulwana munnange ffe tulwanya ntalo zaffe za mwoyo. Tojjaayo mutwe, tojjaayo mundu, dda ku mavivi tulabaani naye leka kukangakanga. Bano bakangidde emyaka mingi n'abalala naye nze nakulayidde togenda kunkanga. Nindirira Mukama wange ayogere nti Akabaale ebintu bireke. Bw'aba ddala obuvunaanyizibwa bw'okubeera nga nze nfaayo ku mobilizinga n'okubeera eriiso ku ground bwe naabanga kituufu kyenkola then alina okuweebuuza kiki ekigenda mu maaso. Lwaki abaana bano? Lwaki Kyakabaale? Ebyo byonna bubuuzo. Ansa si kutukwata, ansa si kutuweereza poliisi, wabula ansa kutuddamu. Ensi yonna neemanya kuba kati abantu 10 miliyoni bafolowinga. Kati bw'alabenga ekintu kizikidde buzikizi kyatandika kitya kimalirizzaawo. Uganda bwe twagala okumanya bingi bitandika ne bitamaliriza, naye kino kirimu omukono gwa Katonda kijja kumalako. Nyongera okuzaamu amaanyi mwennaawe mikwano gyange bali abatya temutya. Nabagamba nti nze siri mu bubu gye muli era okutya sigemanyi geneetaaga okufula gye muli. Njagala obuvumu bw'ekigambo kya Katonda kubanga ne Shadrach, Meshach ne Abednego baali we baali wonna naye era waaliwo bookuna. Buli w'olaba entalo zino manya nti ddala waliwo akirimu lwakuba mu ebyaffe byakungulu
naye kamba kakase nze bwendi abadde besunga basubiziddwa abo monna bonna abalowooza nti kisoboka kirabika nno kirinya eddaala mutubagaliza byonna mwegaliza naye mukipinge ono Babyloni bwe kinaagenda okuyiika omunara ogunaayikira nga buli muntu alaba mukama abasaasire mukama bawa omukisa